Video zengendo okota gemake wali nyoko ngalage ensi abantu mbabulidde address weri njagala kulaga abantu ennyumba ya nyoko weri essawa zino gomanyi tine nyoko twamutuuseeko era singa twakola mukola kintu kikyamusaala twalaba tukimukola. But this is a warning. Damulira kuno kulabula. Goyinza okundaba nti ndiwo ne Uganda yonna njirina mu ngalo zange ngitambula anytime anyway yanga nfuna information wenjagala ate abantu bakoowu ompulya bulungi nnyo. Video gyengendo bazanyira zivideo zigenda kubeera bbiri. Ennyumba gye mulaba ennene eriko amabaati amaddugavu y'ennyumba ya Mama Christopher Damulira waasula. Akayumba ke mugenda okulaba akamabaati ameeru akaddako ge magye we gasula gakuma Mama Damulira naye Mama Damulira muzibu wa kulaba kuba naye atambula yeekengera manyi nti bamunoonya. Kati Christopher Damulira abantu mbabuulidde nnyoko waali. Olya bulungi ali ku Bombolodi ku abiri ku ludda e Buyego bw'oyita mu Galumansi woowetera ku kisaawe ekigenda e Buyego nodda ekirya mu Muli district okuva Kolansi eri kilomita emu ne ku kilomita 2 ku emu n'ekituuka mu maka ga nnyoko. Gano ge maka ga nnyoko mulekerawo okumanyira abantu. Todo nnyo wano. Ago ge maka ga nnyoko waasula geego. Ago ge maka ga nnyoko mwalimu wamukweka ng'omaze omujja eri gye baamufubutulanga aloze ekyalo kyonna akigyewo. Ago ge maka ga nnyoko. Kano ke kayumba musula ab'amagye abakuuma nnona mukulu. Chairman